Ebango baliwanika baliwanika kugambye baliwanika zenakiriza baliwanika mama ebango baliwanika banyi batete bamalanika. Okay, celebrity track extra UG awado mu Uganda awo lugambo ne kalebule babitambudde ba celebrity abenjawulo nako olwaleero akasana Uganda kali ku bajita batya 37.6 degrees Celsius of Fahrenheit. Asana kali wagulu nnyo, temperature ziri nnya ne tuketagira ddala mu kaseera kana ka COVID ubadde bwe mekusaasaana nnyo. Nenga kutegeeza tuwa ne sponsor wafu mujja bamuyita Haji Karimu Mukisa. Unagamba muganda wange oyina ebisiraani oyina ebizibu oyina amayembe gakulondoola oyina biki bikusumbuwa mulimu oyina tebakwagala oyina olutwe. Omusomi weddu wakayingo Haji Karimu musajja w'amaanyi nnyo. Enamba y'essimu eri awo wansi mu kagundi kumulengerawo mu kabokisa ka green awo eriko WhatsApp. Mukubireko ojja kuba mufuna bulungi nnyo. N'olunaku olwaleero oba yenna eŋŋombo y'Abaganda gye bagamba nti okufaanagana si Luganda naye kyemmanyi kati okufaanagana kujja kufuuka Oluganda wakati wano we tugenda situmanyi. Naku erina omugenyi ali wano njagala tweyanjulire tutandikira awo ekiboozibozi mpola mpola tunyumyemu Kampala nga bwetambula. Kwaniriza mukulu tubuze. Je bakusebo babuzaako mwenna amanya kwesa Chris UG ngamanya ga stage naye amanya ga matuufu bampita Christopher Kizito wali okwesa Chris UG. Oh amanya ge bagamba gasookerawo ddala omukulu alina iPhone ina amaaso 3 kamera zonna zitutunuddemu kwegamba kati emboozi tandike bulungi. Chris okuleta olunaku olwaleero wali ebintu bimbadde nzize mpulira nange we nasooka okulaba neŋŋambira ddala nti kyaka kituufu wamma gye mpiiteyo nga bagamba oyo omulenzi ng'afaanana Rickyman neŋŋamba omuvubuka ono tajja n'ali enswa z'abanne nga bamuyita Rickyman naye olwaleero twagala tutangazeemuko katutandikire wano. Chris bakuzaalawo banzaala mu US. Lindako bakuzaala mu US ekyalo kyamu bakiyita batya? Ekyalo kye banzaalamu bakiyita Worcester mu USA. Kitegeeza gwe ne Pira Sematimba mwena muli beanaye Chris enegenda tuwomera wano we tuli mu Michigan we tukoledde interview eno kati omukulu bamuzaala USA ekyalo bakiyita atya? Worcester. Ababeera mu bitundu by'endowooza mukitegera abewaka abali ani gwaliseeyo wakeeyo wamu naleseeyo maama ne taata. Mama muyita Nabuma Florence, taata bamuyita Tony Lumanyika. Ate baganda bo bali eri? Muganda wange n'abaganda bange abasinga bali eno kuba tubeera eri Buziga. Buziga when in Uganda beera Buziga. Naye kati oli resident wa? Ni resident weli naye oluusi ntera n'enkoma wano. N'okomawo Uganda n'otucheckingako. How is mama? Mami gyali mulungi gyali. Ate muzei? Muzei naye gyali. Baganda bali bulungi? Bonna bali bulungi. Balabika bulungi tebalina kibasumbwa? Bibaamu naye era balabika bulungi. Gye bali. How is USA? Gyeri my COVID yatutuulamu awo ko nga obimanyi nga we yatuula buli wamu naye nga omuntu akulaba essaawa eno yandyagadde yiteeka ebigere bya Chris kati essaawa eno kati nga mbudde bwe buti US muba mukola mirimu ki essaawa bwe ziti? Ssaawa nga zino era buli omu aba ku mulimu. Mirimu gyegi mingi era nga womanyi kuba abantu balowooza okubeera US oba omazeeyo oba otuddaawo omaze naye nga that's not it. Eri abantu bakola enkya n'eggulu obudde obuwummula si bwe bungi ennyo naye nga mbeera y'emu kukola kwebaka kukola bintu ng'ebyo. Ng'oza okusa ku makya bw'osuka ku makya kiki osooka okukola? Bwenzuuka ku makya kinsookera okukola ddala ekisooka bati kufukamira kwebaza mutonzi alukeesezza kuba simanyi kiba kigenzeewo kiro so nzuuka bulungi n'ensaba nenjoka nennya mu ddene neŋŋenda n'enkola. Mu America okola mulungi? Ndi junior tech kati nkola mu like factory ya byuma waliwo ebyuma bitukola ebyeddagala so mbeera omwo just n'okolayo ku buntu nga obumanyi bu piece n'obeera omwo n'okola essaawa z'omunaana n'ovaayo n'ogenda. 8 hours. Okolera wasomera myezi nayo? Kati banzaalira eyo n'enkomawo ate n'ensomera wano. Wano nsomera okupita stage?
Ono nasoma kuva P2 paka senior 4. Senior 4. After senior 4? After senior 4 nenzira ye. Ogenda. Then nosoma notandika kusomera. Kati eri ngenda tandika kusomera college. College. Ne ibanga obadde ngali mu. Ya mu holiday. Ebanga lyensinze okumala nsinze dimalira wano mu Uganda wano. Omuntu atulaba yandyebuuzizza olunaku olwali lwakindese Chris. Ebiseera ebisinga tusooka tuleeta bannabitona b'enjawulo abazanyi bamupiira abayimbi ng'ono amanyi okuweesa nga kyali wange muweesa aweesa bugundi bumasu egamba Chris ng'ogyeko okuba nti olina omulimu gw'okola biki ebirala by'okola mu leisure time leisure time yange nkubira ddala omupiira kuba ngwagala nnyo ng'ogyeko omupiira nnyimba oli musambi omupiira era oli muyimbi awo wenyini kuyimba wejje ntambuliddeeyo nabagamba tukuye omulenzi atambula omulenzi afaanana Rickyman wejje otambulireeyo tonawo kiwulirako nkiwulidde nnyo nejjuuzi nnaku bbiri ng'emabega nali ntambula nga nvudde awo kotosipa nvudde ku gym obwana obuto bubiri ne bunsalako nga bumpita Rickyman sooka olindeko olina oluganda lwona ku Rickyman tetulina luganda lwonna yadde nti oba kaziniwo yadde kazini wadde ki wadde oba mumanyiko soogerangako naye simulabanga nako temwina wadde kaganda konna wadde kaganda konna lwaki olowooza wakiba ujjoyita bakuyita Rickyman bantu bangi bo baŋŋambye nti mufaanana ekyo jjo sijja kuyomba bangi nnyo era oluusi mbeera okusimu yange nokulaba ekiro ku social media oba otadde ekifaananyi ku Facebook oba ku Instagram ogenda olaba mu comments Rickyman nogamba muli owulira otya nga bakatandiko kimpita kyali kinsanyusaamu okulaba nti waaye balowooza oli serebu naye ate wenatandika kirowoozaamu neŋŋamba nti kirina engeri ate kyekiafectingamu brand y'omuyimbi nti omuntu waba mpise Rickyman ate nga simuddamu soogera n'abantu simanyi ngeri Rickyman gyeyisa ne bafaani be abantu bayinza okugamba ati Rickyman yeeraga biki Rickyman akola ki kati mba nzita brand ye kati engeri kirina engeri ate gye kyatuuka ne kitandika ate okukola ki okunkosaamu ng'ate mba saagala kweyita muntu gwe sitali ogwo guba musango okweyita omuntu gw'otali tigwa gwe Rickyman nti nze Rickyman ate nga si gwe Rickyman okitegeera so ekyo ekintu ekyo kyalina engeri gye kyankosaakosaamukko with time nagera nenkimanyiira era mbagamba Rickyman ne mbagamba siri Rickyman sibanko Rickyman sibangako olina music wali wafulumizaayo waliwo akayimba kamu ke nafulumya wano video nagikoze Sunday nagikoze ne Aronia so on the set so hopefully video ejja kuba efuluma anytime from now kayimba bakayita Jango kwekaliko social media platforms YouTube, Spotify, iTunes, Mudundo kwekali wonna wali ogeddeko ne Rickyman sogerangako naye tofunanko omukisa era ogwo omukisa gwensaba okufuna omukisa okwogera naye wano osaba omukisa ononye Rickyman atulabe Rickyman kino gikijja kati twagala omukulu ono sagambye si Muganda naye muba mutulimba nga muli ba Uganda kuba abantu abali ewamma kati omukungu ono afaanana ani nga tuzze mazima afaanana ani nze kimma kiri kimu temwagala tugamba nti muli ba Luganda naye ke tunaziula nti muli ba Luganda sooka omusabe omulabe Rickyman yena gy'oli badde nsaba kusisinkana twogere oba onfaayo kakolabo ekyo nga tukimala kyekyo ebiseera ebisinga bwe bagamba nti gundi afaanana gundi bagamba nti tuni afaanana Cruise oba afaanana ani ogwa mu mbi z'omuyaaye nga tomanyi okitegeera ogwa mu mbi z'omuyaaye nga tomanyi kati Rickyman tumulaba ennaku zino atambula ne muwala wa gundi ani muwala yaani ono omuvandimwe Gashumba Ssaabavandimwe atambula ne muwala wa tugamba tukimanyi nti beeyagala katugambe mwenna muginze mu kayu bwe muti ng'omukyala alinze bbaawe wabweru wano Gashumba Shira alinze Rickyman wano wabweru ate nga mwenna muyingidde munda n'osooka okuvaayo asooka okwawula era njawula atya asobola okwawula bulungi nnyo aba amanyi engeri bbaawe gy'afaananamu kyekibaawula gwe woolaba kyekibaawula kale temuli ba Luganda kyekibaawula gwe ne Rickyman ayinza okuba nsingako ku buwanvu ayinza okuba nsingako ku buwanvu
Nenga simanyi jebire bitwawula. Tasobola soka nagwa mu mbi. Agendo zukka bwati nagamba. Era sinembwa ya Chris banange zefudde. Gwebisere gwetokwanga ko mubuzibu onna kati jotambulire. Wona osanga obuwala nga bugamba Ricky wasaba te. Juzi wali nali nziruka kwantira okudduka olweggolo nempite eside ze munyonyi eyo. Era aliwo muwala. Era nga ati Eva buli wempitayo. Ansiba nangamba naye gwe Rickyman kitoyaga kwogera naffe. Okitegeera. Kitoyaga kwogera naffe. Lwaki tuyitako nga wewe? Lwaki tuyitako buyisi? Kitege. Awo kati nkubamu akaseera ko nga kuyimiriza kubuuza. Lwaki tuyagala kwogera naffe? Omuddamu otya? Mugamba nnyo osinza Rickyman. Kyekyo kye mugamba. Kwera sagala kuteekawo eyo mbeera nti fani kuba abafani batandika mpola. Oyo n'agamba oli Rickyman yeeraga. Rickyman yeeraga. Bana yeeraga okitegeera. So erinnya ly'emba nditta. Ate ekyo sagala kikola nga artist kutta brand ya muntu gyataddewo kitegeera. So era omugamba ekitufu n'omugamba nyinza okuba mufaanana naye sinze nze bampita gano bampita Chris okitegeera. Tomuviira eva buli weziruka nga mpita eyo buli kaseera n'omusanga era nangamba waaye Rickyman nga sinze Rickyman nengenda. Ono obuzibu wali osanze ko oba abantu bonna banga balonda babeerawo nga bamaneja b'abayimbi nakubira esimu nagamba waaye era sitakiki nagamba Keria kutisa muko. Sikifunangako. Sijja kulimba ekyo. Sikifunangako. Teri yali anti sizoba chi sikifunangako bwekyanga ntandika. Sina. Obuzibu bwe naye era si bwe buli ngomanyi obubye nnyo. Wena limba Rickyman ono lwamanyi. Ndinayo ezimu nze mmanyi. Limba ki? Naye kinyumirwe bango. Ero bango so kuyimba mukuru bango. Bango eso kuyimba bukako. Tuwe mukapira ke bango awo sate second. Kale. Bango baliwanika baliwanika kugambye baliwanika zedakiriza baliwanika mama bango baliwanika banyi batete bamalanika. Kati ngopa ugamba ezo lyrics wazikwatanga tolisi muganda zibako Rickyman I hope Rickyman ejakula video ene ejakutukako bekyo ino okolabera ku service track extra ku YouTube byonna emboozi yonna eno yonna nga bwetuginyumiza ne Chris kati Chris nga tumaliriza obubaka eri bafan kale fan base yogezako okuzimba kiki babasuubira mu Chris basuubire music omulungi chenyizo bagamba bemwa kapera kulimba lona njaba akapera ya jangu akagenda okujja. Every time I see you girl me I go insane. Every time my eyes on you I just lose my brain. Simanyi gweche wankola oba when me met baby wanduka. Ezo style gwezo zina they just make me lose all my stamina. Baby bend down low. Just tomenya mugongo dina binji I know enjoy hakuna muchezo ate kati koyimbye ku mugongo ngato oli ayimbe bango libera mugongo byonna bye mukati watuna kwanga tusuka Chris kusakwetaza ku social media kwesa manya ki YouTube gendo searching oteke mbutesi Chris Ray Music ojja kundaba. Instagram Chris Ray UG toteka mu space ojja kunfuna. Facebook Chris Ray UG chechimu toteka mu space ojja kunfuna ne ku Twitter Chris Ray UG. Ndoze songa muzitegedde kati tutanso okwawula ani kwani nenze kyensigadde nakyo manyi nti ono muganda wo just ono bamugano mukkiriza nti ye muganda we naye ebigambo ebyo tebigendo tambula kyo nokola subscribinga ensonga bate bali US tubagala nnyo omukulu jasibuka ono kuchalo kwa ava naye pira iba muzara Los Angeles kati onagambye ugambe bayitale wate Uster okay kati wana tusinzide tubadde Michigan wetukoledde interview eno nga tewerabira nga show ya fairly proud sponsored by Haji Mukisa Karim onagambye nti alina ebizibu ebyenjawulo alina ebisirani ebyenjawulo olina amayembe gakusumbuwa ejo wagende US emirimu gyagaana obeereyo ng'ogologota nabulidde kikologota na wammwe gyogamba nti wamwe wali emirimu egisinga mukubire kasimu akali awo mu nsonda awo akali mu kala ya green akali ku WhatsApp munoonyeko ajja kuba nga akuwonya ebintu ebyenjawulo Haji Mukisa Karim kutumiddeko ensonga zino ziba zikwasaganya bulungi mbeera bulungi mweraba